Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Essaala ly'Ekama lyateesa Mala, Ayi Mariya kabaka wange mmange, nze nneeyanjulira gy'oli nga sirina kyendekayo, ate nkusingira omusingo gw'okwagala kwange, nkusikirira leero amaaso gange, amatu gange, akamwa kange, n'omwoyo gwange, nange nkwekwasa nze n'omulamba. Ayi mmange omulungi, wala nneebindise ku ggwe, naawe nkuuma, nzibiranga omuddu wo owuwo ku bubwo. Mbalamusaako nnyo baana ba Katonda mu linnya lya Mukama waffe era mulokozi waffe Yesu Kristo. Mu nnyonyi yaffe eya wiiki, wezzeemu amaanyi. Wezzeemu amaanyi ye nnyonyi yaffe eya wiiki eno. Lumumba mmaliriza okusoma mmisa mwemu ku parish mu Nairobi Archdiocese gye baali bansabye okugenda okuwa olusirika, nendaba omuwala ng'ajja gyendi nga musanyufu ebitagambika. Olw'okuba nali mu bwangu, bwe yadduka okujja gyendi yatandikirawo okuŋŋamba ekyali kimusanyudde. Ekisooka yaŋŋamba nti Father Martin ndi mugoberezi wo owa ddala ku YouTube, wabula mbadde simanyi nti ndikulabako n'amaaso gange, nti ndikulabako maaso ku maaso, era lye lino essanyu ly'olaba. Bw'ati bwe yaŋŋamba. Bwangu obw'ekitalo yanyumya n'aŋŋamba nti Father, nava e Uganda ne nzija kuno, era mmazeeko ebbanga eriwera. Naliko mu relationship n'omulenzi mutuufu nga ndaba etambula. Nali ngitadde mu kyonna kye nsobola, era nga mu mbeera eyaliwo tutandise nze ne munnange okwogera ku nsonga y'obufumbo obutukuvu. Lwakya lumu omulenzi neyeekyanga bye saategeera, okumaliriza nga twawukanye. Ngamba nti Father, kino kyannuma nnyo nnyo, kuba nali sikirindiridde, era nga muli neebuuza kye nali nkoze ekutuusizza okusalawo okwo, kuba nali ndaba nga buli kyensobola, buli kimu ngezezaako kikola ng'omukyala. Ogenda maaso n'aŋŋamba nti mazima nanafuwa Father, nanafuwa nnyo, nga sikyayagala nagenda ku mulimu. Nawuliranga n'ekyayi era nga sikyayagala kwogera na muntu yenna. Lumumba ndi mu kayumba kange mpitaayita mu ssimu yange, ne nnengera vidiyo ng'eriko Star of the Week, ng'ekifaananyi ekiriko kya Father bwe nali simanyi. Nawulirizibwa okumala gawuliriza Father oyo bye yali ayogera. Oluyigiriza olwo lwankwatako nnyo, era ngenda ku YouTube onnamya vidiyo ze endala. Yaŋŋamba nti ebigambo bye yawuliriza byamuleetera okukyuka endowooza ye n'okutuusa endowooza ye. N'addamu amaanyi era n'afuna n'akasoko ku matama. Nti era awo wakizuulira that she was so focused to what had happened to her, that she had lost focus to what was happening in her. Yaŋŋamba nti Father, nalumwa nnyo nnyo nnyo, naswazibwa, nafeerezebwa, so much so that what had happened to me was affecting me from within, and I was dying slowly. Yaŋŋamba nti Father, wanyamba, nsanyusa okulaba nti ye ggwe eyanyamba bwe nali simanyi nti naasisinkana. Father, wanyamba kuba obukyayi bwonna bwe nali neerinako buhanvaako olw'ebigambo ebyali mu munyenye ze mpawuliriza, era nenziramu okweyagala. Bw'ati bwe yaŋŋamba. And that she could look into the mirror again and felt proud of herself, a thing she had lost. Yatandika okuzuukuka nga musanyufu era nga yeeyagala. Eri anyunyamboozi njijja mwebyo yaŋŋamba. Yaŋŋamba ati ntandika okuzuukuka nga ndi musanyufu era nga neeyagala. Mu byonna byanyumiza ekyasinga okunsanyusa
yaŋŋamba nti Father muli nkiwulira era nzikiriza nti Katonda wange agenda kundeetera omubeezi omutuufu, agenda okunjagala ebituufu era agenda okundabamu omugaso. Oh my God, sijja kubalimba, omuwala bwe yayogera ebigambo ebyo nawulira essanyu nga linzita. Naye Father manyi Katonda era nzikiriza nti Katonda wange agenda kunteera omubeezi omutuufu, agenda okunjagala ebituufu era agenda okundabamu omugaso. Sipakuka sirina ku bunkenke naye Father nkimanyi gy'ali Mukama ajja kumuleeta. Omuwala bwe yayogera ebigambo ebyo nawulira essanyu nga linzita mu mazima gennyini. For she sounded so positive and encouraged. Byonna ekyasinga okumva essanyu kwe kuba nti alina kye yakolawo mu mbeera gye yalimu ey'okugwamu amaanyi. Alina kye yakolawo nti mu nnyonyo za wiiki ze yawulira saamanya oba eriwa ku zonna eyamuyamba ennyo, naye yaggyamu obubaka bwe yeeyamba okwezzaamu amaanyi ye yennyini. Mikwano gyange, okwezzaamu amaanyi ke kamu ku busaale k'osobola okuba omulabe n'anafuwa. Kuba kimanyi bulungi nti bw'oggwaamu amaanyi n'oyenjebuka kyangu okufuna ebirowoozo eby'okumunoonya n'okuddukira gy'ali. Bangi abagenze okunoonya n'okulya Sitaani okweraguza mu masabo manya mukola ki, bagenze kubanga mulaba batuusiza ku mbeera y'okunafuwa n'okuggwaamu amaanyi n'okuyenjebuka. Kati Sitaani bw'omukubisa akasaale k'okwezzaamu amaanyi oba omunafunyizza nnyo. Mu kitabo eky'okuva e Misiri omutwe ogwokutaano okweyongerayo musanga ayolekedde by'Abayisirayiri okubategeeza nti Katonda yali amaliridde okubaggya mu busibe bwe baali babaddemu emyaka n'emyaka wansi w'obukulembeze bwa Falaawo. Kino Bayibuli kyetugamba nti they were too discouraged to believe. Bano baali baggwaamu nnyo amaanyi nga tebakyasobola na kukkiriza nti Katonda akyasobola okubayamba. Omuntu nno okutuuka awo kyeyaliikiriza. Olinaga nti wano wentuuse nze Father ne Katonda tasobola kunnyamba. But at the same time, this shows the power of discouragement on one's life. Bannange ensonga y'okwezzaamu amaanyi nkulu nnyo. Kubanga bw'otegendereza, hopelessness and discouragement can even lead to death. Bwe tuddayoko katono ku muwala oli bwemuhandise naye, yes newaakubadde yawuliriza mu nnyonyo za wiiki ez'enjawulo naye mazima yaziwuliriza naye kumpi tewali kyakyuka kumpi tewali kyakyuka ku byali bimutuuseeko. Yasigala nga bwe yali era n'omulenzi teyamuddira. Wabula kye yakolanga amaze okuwuliriza mu nnyonyo za wiiki ekyokumalirira n'okusalawo okwezzaamu amaanyi kyakyusa omuntu ow'omunda. Yaddamu essuubi n'obulamu paka olwaleero. Nabo kitegeera okusalawo kwe yakola okwo kwakyusa obulamu bwe paka olwaleero. Jjuukira gwe twogerako yali yeekyayi kumpi kwagala kweta. So we shouldn't joke around with the power of hopelessness and discouragement. Please never joke with that. Dawudi gwe tusomako mu Bayibuli era gwe tujuliza entakera yali yagwa mu kyama ky'okwezzaamu amaanyi. Waliwo akaseera akaatuuka omusajja ono ng'abantu bonna bamwegaanye nga tewali ali ku ludda lwe, nga naawe bwe yayitanga mikwano gye bamwefuulidde nga kwotadde n'ab'eŋŋanda ze. David had no one to encourage him at that time, yet he managed to encourage himself. Mukadde ako Dawudi teyalina amuzzaamu maanyi n'omu, wabula ye yezzangamu amaanyi ye yennyini nga yeesiga Mukama bwe yayitanga olwazi lwe. Yayitanga olwazi lwe. Ne muva n'akali akayimba tetulaba mu Zabbuli emu ti Yesu gwe lwazi lwange kwenzimbye ennyumba yange omuyaga bwe